mu lupiira nga nfunye ekyokulya mu lupiira naye ebyo byonna bividiyo byendaba ne kati byonna byenkola nali sibitegeera kati nange question marks ziri awo nali mbadde ki era neebuuza lwaki ne mukutuuka okudda bankomyawo kiro ng'ate already social media yonna yali etegedde nti nina okudda emisana lwaki bankomyawo kiro ani yakomeniketinga ku by'okuddako mulina bye kiriwo ekiti kati ono wamala okufuna obulwadde bamuziza ku kampani amaze tusindikira biri asimanya awulira ekintu ekizito aneera abuze buto fene tubeera nga tusagaasagana maama afuna omuwala okuva eyo Madiina atandika omuweereza message kati maama agenda olaba omuwala atajja malako naye n'amukwasa ffe ne tutandika okyakinga n'omuwala nga bwatunyumiza nti Nuru aliwo ati Nuru ate kakati alina amannya gayogera agalaga nti geewe wammwe ayagala ye kulaba maama we kati Nuru sonya mukole weekiti ne weekiti kati nga nange no neefuna zino zikampani ezamukwasaganya naye nga kampani nkambwe nnyo nga tezituwa bulungi ki nga tezituwa bulungi information yonna. Muligo wali owulira nga mentally oli okay? Naye sijjukira ngeri gye nagimenyamu kale sijjukira nze nzijjukira olwo olunaku era nali ku tiktok awo we natabukira ennyo neneebaka bulungi kati nzijjukira kuzuukuka nga ningajjako ettaala we nzizaako ebisigadde sibijjukira we nazirikira kati mu kuteekawo embeera wano eno nga saagala nnyo bambuza ebibuuzo bingi nayagala nkikweke ne baganda bange nze onagenda mu mental hospital nze naye njagala nkikweke bakutwala mu mental hospital ye Saudi? Yes naye nenjagala nkikweke nenteekawo embeera kati wano eno nga bw'oteekako ettaala bw'ogizaako obudde bunaatera okukya biki ebyaddirira mu lunaku basooke bakutwala mu mental hospital? Awo nenzijjukira nga bansibidde mu ruumu kati ndowooza nali awo ani yakusibira mu ruumu? Bakama bange bansibiramu eyo ruumu nga balaba nti batabuseeko ne bansibiramu eyo ruumu ne bakubira ambulensi bakama bange abasooka. Wali olinako ebigambo by'oyogera? Wabavuma, waleekaana, wali okola ki? Nali ndeekaana nga nevulunga wansi nali nga ntera okutereka amazzi nga gali mu Clorox. Ali bennyini omuwala abo abamupositinga batukubira vidiyo call nga bali naye kakati awo ne bakola ki ne bamutulaga ne tukakasiza ddala nti yeye era nga tulabya ddala oli gwe tulabye batwali tetukkiriza nti yeye naye nga ne vidiyo call eraga nti yoli yennyini yakoggadda takyalina nnyama era kati mu eyo vidiyo call takyalina n'amaanyi galwana ko yali alwana abeere nga ajja gye tulimbwa atuwe haaga naye ate ne tulaba nga amaanyi gamuweddemu naye enkera wali obudde nga bukedde kuba byalunga sawa bansibira obugugu bwange. Wamala bbanga ki mental hospital? Omulundi ogwasooka saalwayo sister tegwalinga mwezi gumu. Omwezi tegwawera nakuwera waawo maama we yaŋŋambira nti mwana wange sikyamuwuliza biki zaziseewo 2 weeks kati wiiki eyo ebyokusatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe na tudda ne family wano abaana ab'obuwala babiri ba Luganda. Nuru ono nkakasa story ye mugirabyeko ku mitimbagana awo yalwalira nnyo mu kiyumba abantu ne bagusala omugambo nti Omuwarabu yamuwa obutwa balala bamugjamu ensigo bingi. So tuzze okubaako n'engeri gye tukwatamu emboozi eno tutegeere tuyinza kukola tutya kyekiriwo yavaayo atya ku kyeyo mpozi ne family eyogereko naffe. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga bw'oba oli mupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Kujjukiza aba Jots Herbal Products nti bateekamu omusaayi kulaba nti shonji kwasaganya eddagala lyabwe lya Herbal omwami ateesobola mu size abaami abalina prostate enlargement obulwadde obwo bukwata nnyo abaami abakulu abakuzeemu mu myaka akawago kaleeguuka n'obeera ng'ofuka nnyo olumu kiviirako ne prostate cancer kuba essimu bakuwa eddagala nga tonnabatuukamu eyo state. Abakyala abagaanye okuzaala Dr. Julia ayina eddagala akugamba nti akwoza mu nseke nga tebakulongoosezza munoonyeko ku nnamba ye y'essimu. Abaami abateesobola mu size
waliwo ka mini secret bakuwa eddagala n'obeera nga weesobola bulungi ng'osobola ogendera ddala luutu zonna z'oyagala mukubire ku ssimu abeere ng'atereeza amaka gammwe mpozi mu abalina ulcers pressure sukaali alina buli ddagala erya buli kika ate ng'alina ne habo ow'omusujja painkillers alina painkillers ez'omusujja munoonyeko ku namba y'essimu gye nkuwandiikiddewo awo obeere ng'otambula naye HK Furniture Workshop tukyagendera ddala maaso kuba tubaweereza mutukubire essimu kola order naffe tukuwa ebintu ebirungi eby'omulembe insense okulaba ajati kale mukwano ku mwembi ani mulwadde omulwadde y'oli omulwadde Nuuru okay insense okulaba nange okusanga mbuza kuba tulaba abawuliriza tube ya Hajjati Adija Kigozi tubaniriza ku programu eno mwe mugenda okumanyira akawovu n'akagga aka sister wange era mwe mugenda omanyira story entuufu wajje bitandikira nawawe ebiri kati era temuva ku mukutu tubasaba mu subscribing mu liking mu commenting thank you Nuuru olioza assalamu alaikum Alaikum salaam. banaye mulina imaani mulina imaani ekyo kirungi banaye okubeera n'imaani buuza kuba tulaba Abatulaba, assalamu alaikum warahmatullah. Amannya Nuuru Nabatanzi. Abasinga mundabyeko kyemmanyi. Sina nnyo bigambo bingi. tolina nnyo bigambo bingi kakwatire wano fenna tukasharing tolina nnyo bigambo bingi Nuuru yaggwa omulwadde ono ye sister wo yakujjanjaba oba yamanyi emboozi yonna Gwe ntera okunyumizaako ebisinga ebyange eby'omunda. kati gwe wagenda otya ku kyeyo Wagenda ku kyeyo ng'obwavu bunnumira e Uganda nga buli kyenkola ndaba tekitambula ssente emirimu gye Uganda nga ndaba ssente ntono nga okola nnyo naye ng'ate ssente ofunamu ntono nga n'oba ogezezzaako okutrayingako oba olabe ng'okola ekikyo ng'olaba era siri weetaaga kapito naye ngamba kangende ebweru nnoonye kapito kati mu kugenda okunoonya kapito era nali sina bulungi ssente nga ssente ze nnina zikola nga maidi nenteeka wansi ebitabo byange nenteeka wansi nasomera ddala bulungi naye buli kimu nenkiwummuza ku bbali neŋŋamba kansooke nnoonye ssente kati mu kuteeka wansi buli kimu ntandika okukasolinga nfune kapito ebizibu we byatandikira kubanga kyendowooza kukwasaganya mirimu mingi oba naye nga watuuka bulungi sinzi asoose okukwasaganya emirimu emingi ate okyali mwana muto bakulongoosa wali ozadde ku mwana nali nzaddeko ku mwana oli wa lukindo oba wasindika ekyo tukireke no it is fine kubanga tuyinza okugamba nti oba olukindo lulaika lwamuviirako ebisi terwali lukindo terwali lukindo just emirimu gye nkola bwongo mbeera nkozesa bwongo okusiimuula ebyabakadde amabwongo nali nga nsiimula ng'ate wembeera nenyo ne ku midiya nga wendaba ebigenda mu maaso e Uganda wenteeka ku page oleme kubeera board neme kubeera board na stressed out ate nga naye kenyini ng'omuntu obulamu bwange bwonna kuva butoe njagala nnyo ebintu ebyo by'okweraga nguzeyo akagato nenkateka ku midiya birthday etuuse nga n'oba tompadde kalabo nze nkafuna nenkateekayo obulamu bwe buli short it is nice obikola kati wenagenda n'ebuwalabu nga ne baba bampadde akalabo nga nkateekayo ku status era abasinga bamanyi nze ndi muntu wakwemulisa it is good banaye muntu wa kamera nnyo kuba kati obuntu banaye bw'olwala oba oneemulisa ddi era ekyo ky'owemulisizaako kiba kimala kiba kimala naye nga watuuka bulungi aziro nga zikikuwa emirembe question mark yonna nti oba basooka ne bantwala eno oba ne bantwala eri watuukira wa boss wo ku employment gwasooka babosi bange nasanga banninzi already ne banfuna ne bampiikinga Saudi Arabia ne banfuna bulungi baali balungi bakama bange bantuukiza mu supermarket
ne bangulira engatto bampa ebintu bingi banjagala nnyo nga wokiwulira. Batugamba mbu Abawarabu babi bwakwagalako lolokaroze basigala era ebyo bakyabikola. Abange basigala balungi nga naye bagenze out tugenda ffenna nga tulya ffenna. Balayika baali basoma. Baali balungi. Baali basoma kira naye mama yatamanyi Luzungu. Naye omusajja layika yali yasoma. Kirabika nabo basoma mu nsoma yaabwe. Kati nga waliwo n'abawala babiri nga bunjagala nnyo nga tuli mu size emu nga tulina ne same choices nga kenjagadde ku Shane nga naye akajjayo omuwala nga kale ndi mu age yemu nga ate twagala okufaanaganyaamu lifestyle. So bwotyo n'ogenda family yasooka yeeyo wakolera family mmeka? Emu eyasooka nga ndi maid. Ogwasooka obulamu bwali butya? Ki ekyakujja mu nnyumba gye baali bakwagala? Bulwadde. Walwalira eyo? Kati awo sister watandikire okunyumiza ebyo watandikidde okugamba eyo esitole nti nze siri muntu anyumyanyumya nnyo naye neekanga ku olwo nsumuludde emboozi. Wali omunyumiza ono? Byali bitya? Nange nali Kenya nga nina byenkwasaganya. Kati nagenda olaba ampa story voice clip mpanvu ku WhatsApp nga dakiika 12 era nagendayo ne ngamba what ono Nuru angamba ki natyamu nga ndaba si ye Nuru wa bulijjo. Ojjukiramuko ku bye nali nkugamba? Ebimu nsobola obbijjukira naye simanyi oba nti byali ku mulamwa ki? Tebyali ku mulamwa yadde kubanze what I remember nti ensi eri mu kukyuka nga birimu politics birimu ebikwatagana ewaka ate olunaku lwaSeggirinya bwe yafa eyatandika n'ayogera ku Seggirinya n'ayogera ku Bobi Wine alumbira Fulufiga Museveni kati singa wali ku gundi n'ayogera ku life y'ewaka. Kati nange naate bigatta nalyokereza ku live senga nali ku live nange neekanga ntandise okusumulula ebigambo. Nali olunaku lwe baazika Seggirinya yannuma nnyo. Kati Seggirinya mu kunnuma ennyo ne mpulira nga nditekinze personal. Mr. Update yakuluma okufa. Yannuma nnyo Mr. Update. Nenkyusa n'erinnya ne ngamba naye at least kaneeyite Mr. Update. Naye muna epeegi eyo nagijjawo nga ndaba oba naye yeeviddeko obuzibu. Ate etya? Tomanya. Nga kingo ate peegi yali ekuze. Seggirinya. Peegi yali ekuze. Yali ekyuse n'emitwalo 6 not so. Imagine. Kwaliko biki ebyakutiisa? Nali nyingiridde buli kimu nga politics ngezeeyo babujingo mbalumbye baani nga ndabira ddala buli kimu nkiyingidde nnyo. Naye nga muli wali owulira nga yeggwe ng'owulira si yeggwe? Nga mpulira media entutte nnyo mu babiro ne ngamba kansooke njesaleko media era ne kati tulanabulwanyi ne sister wange n'essimu eno kasita ye bamutiisatiisa munediriitingayo kino Nulu akoze bubi okola bw'ati nga sister wange atya. Mukazi wattu ye mukulu wange naye anfukaamirira oluusi n'angamba Nulu nkwegayiridde ejjawo kino naye nga nange mugamba nedda ndeka. Allah waba atusiza okuntwala nga waate oyateekateeka kankolere abantu. Have a seat. Bagenda kuyamba kyalo. Uganda pray. Okujjako okujja okuziika nti TikTok ow'amaanyi afudde. Emayina nnyo naye mpozi bweba bizinensi ng'ogifunamu. Awokola oba ojja gifunamu. Ntandikwa teba nnyangu eri beekuze mu maaso eyo nditeekayo nange obulango netandika ofuna oba ku ssente bwenti. We nali ebweru nali sikifaako nnyo kuba nali nfuna kasente nga sikola bulango naye bwerikula nditeekayo obulango nendya ku ssente. Anti obuzibu kubeera nti ne risingidde mu violence. Era nange na risingira mu violence. Tamanyi kyekitegeeza Hadija olyokera ku makya napostinga ekirwadde kyo. Tomanyi kyekitegeeza ebintu ebyo bitambula ate nakati bikyatambula kati baba balabanga ebyasirika naye nakati bikyalanda ebintu ebyo bikyalandira ddala. Kati bwenkuzaako emabega mu mboozi tuleme kuva ku mulamwa ono Omuganda omuweereza message muli gwe wali owulira ng'otandise okuvaako?
oba wali owulira nga byeyogera oli ku mulamu olunaku nali siri nnomo wali owulira otya nali nkyuse nga bakama bange bampita ndi emmere saagala bakama bange baali banfaako nnyo jasi nali ndi muyonjo nga nkola mulimu bulungi naye nga obuzibu bwe nali nina nga ndi sulo kyokka nga kibakomplainingako kyokka nga bakiyita oba shayi oba bakiyitanga batya naye nga ndi kawala kali smart buli kimu nga bampana Nuru Kweyisi nga bampa ebirabo naye ekyasinga okunnuma we nalwala ebirabo byange saaleetako ku birabo bye baaleeta ebagiftinga saabireeta ebisinga nabirekayo nga navaayo mu bulwadde nasanga akagugu kange bakatadde mu ddwaliro ne bantikka ne bankomyawo kati ebyo byonna ne ŋŋamba oba nnina kizibu buzibu oba kale kati nga tetunagenda ku conclusion njagala okumanya gwe weezuula ddi nti olwadde ofunye obulwadde ng'amaze okuŋŋamba ebyo ebitakwatagana yaŋŋamba nti oyo yennyini that very day yagwa ku madaala essimu gye yalina n'egwa eri ne yatikayatika kati bano baboosi be ne bakubira poliisi eri e Saudi ne bajja ne bamutwala n'essimu kati bajja bo batwala ssimu ye ne bamutwala mu ddwaliro kati ye agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro nga bali mu kumuddaabiriza eddwaliro lyalinga rehabilitation ng'alinga agudde nga bali mu budaabuda ekitegeeza ndooza n'okuva ku madaala ago endooza alayika yali ayagala kwesuula afe tetumanyi naye nga ye atiwati wayogera ebyaliwo mu kiyumba ekisooka kuba tegaali madaala awo kuba essimu wagwa ne watikayatika essimu gye wasooka obba naye etali eyo essimu gwe wajaasa intentionally emboozi yali eti sekyali intentional nga wenakwata layini yange yayatero nengimenyamu n'essimu yange wati wenagikwata wenalaba nga bintabuseeko essimu nengikwata nengimementula yonna muli gwe wali owulira nga mentally oli okay naye sijjukira ngeri gye nagimenyamu kale sijjukira nze nzijjukira olwo olunaku era nali ku tiktok awo wenatabukira ennyo neneebaka bulungi kati nzijjukira kuzuukuka nga ningajjako ettaala wenzizaako ebisigadde sibijjukira wenazirikira kati mu kuteekawo embeera waneeno nga saagala nnyo bambuza ebibuuzo bingi nayagala nkikweke ne baganda bange nze wenagenda mu mental hospital nze naye njagala nkikweke bakutwala mu mental hospital ye Saudi yes naye nenjagala nkikweke nentekawo embeera kati waneeno nga bw'oteekako ettaala bw'ogizaako obudde bunaatera okukya biki ebyaddirira mu lunaku basooke bakutwala mu mental hospital awo nenzijukira nga bansibidde mu ruumu kati ndowooza nali awo ani yakusibira mu ruumu bakama bange bansibiramu eyo ruumu nga balaba batabuseeko ne bansibiramu eyo ruumu ne bakubira ambulensi bakama bange abaasooka wali olinako ebigambo by'oyogera wabavuma waleekaana wali okola ki nali ndeekaana nga nevulunga wansi nali nga ntera okutereka amazzi nga gali mu Clorox kati nga ngatereka mu luumu yange nga nkooyi nsiimuule after kati nzijukira olunaku olwo ago amazzi gayiika wansi negevulungiramu kati oba mukwevulunga okwo mwe nanywera Clorox simanyi ngoba ye yaleeta obuzibu simanyi naye njagala nnyo okwebikkirirako naye kati natukesera neŋŋamba sikyalina kyenziza olwadde bampostinga wali oyagala okwebikkirira ki basita bange nkibakweke kino kiriwo nga tebannakumanya ne bye twogera biriwo nga tebannamumanya kyeyo kyasooka kuba basinze mumanya ku kyeyo ekyokubiri kati ani yakukuba ebifaananyi mu eyo embeera tewali nakyaliwo just ebyo ebifaananyi byendaba si bibyo ebyo bya kyeyo kyakubiri ani yakukuba ebyo ebifaananyi abaana b'e Madiina abaana b'e Madiina n'abaana beno gye yasembera kuba e Madiina basooka naye biri ku kyeyo kyokubiri kati kino kyekyeyo ekyasooka ekyasooka kyekyakyasooka nzijjukira nga nzizira engulu nga ndi mu ambulensi ntwala emisinde mu ddwaliro naye basooka ne bansibira mu nnyumba bamala okunsibira mu nnyumba nendaba nga ambulensi ezze ne bantwala mu mental hospital beba basooka ate nga bw'ogwa eddalu buli kimu oba okirabanga firimu era bw'olivaamu osobola binyumya kituufu kati abawala bwe abasooka abo bo
sibayinaako buzibu kubanga sijja bagamba nti be bandwaza Allah yasinga okumanya naye abawalabu abookubiri omulundi ogwokubiri gwe nakikakanzireyo nga manyi nteredde tusooke tusirikemu awo kati njagala okutegeera wano nga bakutadde mu ambulance bakututte mu ddwaliro bakutwala mu ddwaliro ki era nga bagamba ki ekikuluma bakutwala mu mental hospital ery'abalala kati bakutwala mu mental hospital biki ebyali awo olina kyojjukira awo okutuuka okunziza era bagundi bajja nali njagala nnyo okukola nga ndaba sinaba kutuuka kufuna sente zenjagala nzinkole Uganda kyenjagala kati wenaterera mu mental hospital yasooka nga mpulira nteredde bulungi neneegayirira nzireyo nkole ne bakama bange nzireyo nkole nabo omusawo n'aŋŋamba nti bakwagala nnyo naye tebasobola kubeera naawe oyinza okukola ekisinga n'aŋŋamba tulina mu bulamu buno tulina obulamu bumu bamotivation speaker nga baŋŋambawo ebigambo woluzinga obulamu toddamu funa bulamu bulala osobola okubatuusako kale balina engeri gye bakiyita balye ne baŋŋamba ogenda kuddayo e Uganda nempulya nga kinnumye ne bansibira obugugu bwange wamala bbanga ki mental hospital omulundi ogwasooka saalwayo sister tegwalinga mwezi gumu omwezi tegwawera nakuwera waawo maama we yaŋŋambira nti mwana wange sikyamuwuliza biki zaali ziseewo 2 weeks kati wiiki eyo ebyokusatu munkubiyire essimu ng'oli entebe kuba era nange nasooka kwewuunya ne ŋŋamba jjuka twali tetuddangamu muwuliza kati ankubira essimu ng'ali entebe ku kisaawe naŋŋamba sisita nti ensala ku nnamba ya gundi kati wagira ne ŋŋamba nemugana naye no Nuuru ki kubanga nemugana Nuuru gwe mmanyi ali ku kyeyo naŋŋamba yenze Nuuru nayogera n'amannya ga taata awo ne ŋŋamba awo nekakasa nti yeye kati nnamba yo yali ansaba nengimuwa kuba bazze naye kayalina nnamba yange yokka kati awo oyo ennamba gye yali ansaba n'amukubira n'amupiikingayo awo n'akola ki n'atandikawo bbeera e Uganda n'agendako ewaka n'abeerako eyo mu kibuga wayitawo balayi kuba mwezi gumu ngenda olaba nga ate kati sisita nzirayo kuba nali mugere naye sisita engeri gye wafuna obuzibu buli kwandize ogira okola ki obeerako muno mpulapula nga wetulaba nagamba anze kati njala kuddayo nteredde kukola kikunoonya ssente nina obuvunaanyizibwa kati awo visa neegaana mu kwagala okuddayo visa neegaana okujja waneeno we baakugirira we baakutwala paka ku kisaawe awo wonna wali oteredde ani yasayininga bakuzeeyo bulaza wange yasayininga bekasi eyajja bulaza we yali Saudi okumusayininga okumuzza process y'omuzza ffe twamanya yankubira ali ntebe tetwamanya ngeri gye yadda tewantegeera ngeri gye wakomawo mulundi ogwasooka sayininga okudda babbosi bange be basayininga sibijjukira bulungi ebyo mu Hadija nkugayirira obuzibu bwensingira ddala ddala okujjukira obulina kati okwebuuza obuzibu bwavawo actually nze yeenoonyeza ne bannamawulire era nawulidde nga Chikene agamba mbu nanoonyeza ku mwana ono Chikene olimba esooke tuveeyo Chikene olimba nze nakunoonyeza njagala kumanya byali biti ebintu ebyo wakoze interview ne Chikene nga saaji onagiraba nadde manyi wagirabye nagikola nali siri fayini era bulungi era wembanga nina kye nayisaawo ne kibanyiiza ebbaluwa zonna zirina eziraga nti siri fayini wagirabye kati awaŋŋamba nti sisita njagala kuddayo nina obuvunaanyizibwa ate kati guno omulundi gwenzirayo sigenda mmenyeka nnyo ngenda bba nnansi nga nfundabirira ngenda bba nkola ku ddwaliro nga simenyeka nnyo si ebiri byenziramu ebyaluli ebyankooye nemugamba Allah akuteeremu obwangu nti kale akoma nange omuntu ng'avudde ku kisaawe ng'abadde mentally disturbed n'okomawo ewaka kati gwe abaakulaba baagamba ki wawona n'osigala ng'owonye twalaba omuntu alina omuffe tetwamanya nako
tetwamanya nako nti ali mentally unstable. Tebakubuuza lwaki okomyewo bw'oti nga tutubuulidde ebiki? Already baali babimanyiko naye nga nabo balina confidence. Ffe twakoma kweri ku ziri audio, ezo audio ze yansindikira. Nze twakoma omumanya naye nga size zikuleetera confirminga nti omuntu ono ali mentally unstable. Ffe twamanya nti oba yafuna omusujja ne gumugenda ku bwongo n'ayogera ebyo ne kiggwa. Kwali kyali tekibangawo obulamu bwe bwonna ng'akyali e Uganda. Naffe twalaba Nuubo owa bulijjo gwe tubadde tubeera naye nga tannagenda ku kyeyo. Nga ffe tumanyi nti Nuuru obulwadde bwajja dde obw'amaanyi obusobola omutuusa ku extent. Kati bwe yakomawo ewaka ki ekyaddako? Ffe twatwala Nuuru ali nnemera nga tumanyi nti wayagala ddayo wayagala asigala. Wajja n'ensawo olina bye wajja nabyo omuntu avudde olina ku kyeyo. Bwe wali mu ddwaliro bakama abo bakusasula. Bakama bange baali bampadde ebirabolabo byonna ne babirekayo. Ebirabo ebyo byo ne ngamba ndifuna ebirala Allah bw'atyo bwasazeewo. Kati nenkola ki? Nenzikiriza. Nkomewo nga bwe nali era najja n'abaana nga ndaba balina keesi. Ne ngamba Allah alimpa ebirala Allah bw'atyo bwasazeewo munnaye nkomewo nga bwe nti. Kati ne mukudda obusente bwe nali nfukozeewo nali sina simu ng'eyonoonese. Ngulako kano akasimu era nkaagala nnyo kano akasimu. Ne ngamba kamasaasatuko. Ne ngamba Nuuru nga we neemanyi. Obulamu bumpi. Kaneeyiwemu akasimu. Nga we neemanyi ebyo nga we njagala ebirungi. Ne ngamba kaneeyiwemu akasimu. Kati we neeyiwamu akasimu ako. We neeyiwamu akasimu ne ngamba owaayi. Engeri gye ndi omuntu wa media. Kandabe engeri gye nkuzaamu again page buto. Ndabe engeri gye naakolakolamu. Nga we ndabe ekiddako. Kati ne ngamba kanzireyo. Sente ezimu ne nzigulamu essimu nzire ku media yange. Endala ne ngamba kanzireyo wa ebweru nga nkyusizza omulimu input olwo ndaba mpezeza input ow'omulimu omulungi. Kati awo mweyo process ey'okukyusa omulimu omulungi era siru n'entomera omulimu ng'era siru ngenda kukola nga wano ku kampani bagamba ogenda kukola ngaani nga caregiver nga nurse. Kati ne bagamba emirimu gya ddwaliro ngenda okutuuka ebweru nga nina kudda era mu bakama bange be mbadde nkooye okubeera nga nkola emirimu gy'ewaka. Naye bambi waliwo omwana eyampaamu amagezi n'aŋŋamba abantu bano bawalabu si bangu. Woba ogenze kulabira nali ndabirira mwana disabled. Akawana bambi ne kampa advice n'akangamba woba ogenze labirira mwana labirira mwana. Naye nga nze jjukira ndi muyiribi njagala akasente. Ne mbagamba ngenda kulabirira omwana naye nga mbayambako ne ku mirimu gy'ewaka. Ne nkisaba. Nga ndaba sibeera beebaka nnyo nga ndaba sibeera nnyo busy. Kati ne ntandika okulabirira omwana nga bwe mbalongoosezaako ne bannyongeramu kasente nze mbala ssente mission ssente. Ne ngamba kankole kati awo era obulwadde ne buddamu. Ate ku olwo bwali bungi kubanga ate awo nasimbayo ekitooke. Wakola otya biki ebyaliwo olina by'ojjukira? Nzijjukira kunywa amazzi ku olwo. Nalijjukira nali ntegedde ku bizibu byange. Ne ngamba nina okunywa ennyo nina okukola ki nga making sure nywa nnyo ndya bulungi ndiira mu budde nga making sure buli kimu nkifuna kye nina okukola. Kati era still obulwadde ne budda. Ate kuolwo nga bw'amaanyi omulundi ogwokubiri gwegwo gukyanzunzumbya omutwe nakati. Kati mbuulira obulwadde bwajja butya biki by'ojjukira? Nzijukira kamunguluzi. Era twali twogera ku ssimu ku WhatsApp okwo n'aŋŋamba sister ati mwana wange asimanya I'm feeling something heavy. Ne ngamba yiyi ono gwatayogera luzungu. Kati ani okyogera kyo mu luzungu wati nawe kyogedde I'm feeling something heavy. Ne ngamba kiki nagamba nsabira naye ozoba nti olukozesa tolaba batamizi oba mutegeera nti atamidde ng'aggyeyo oluzungu akyogera mu luzungu. Ne ngamba bannange kati ate era wamala okingamba ne biddamu ng'ebyawulo tetwaddamu mufuna. Awo naye naffe twali tutegedde nti wamala tugamba ekintu n'abula bya si birungi. Awo ne akugamba I'm feeling something heavy era yasembayo sindika
kati nze sindika message bannaye katusabe jukira abimanyiko oyo nga nali nkitegedde kwa teyaddamu kubeerayo yadde ffenna yatulekako ekyo ne maama nga mugambye musabireko nange wawo ne sister omulako yatugamba basatu adi gye mwana ali fayi ali waina gwe tuze naye simula alina nno ate aliko okwogera oluzungu omwana ow'obuwala abagamba ali feeling heavy temwaddamu muwuliza wejjukirawo ebyaliwo olina byojjukira ebyaliwo kwolwo kati awo wenzijukirira nga ndi ku kampuni nga siri kati abawalabu abokubiri ate bo baali bafu nnyo kubanga omuntu olwala bamutweka mu ddwaliro kuba abasooka bo nzijukira mpozi nga basooka ddwaliro ne ligaana naye bo bantwala ku kampani eyandeeta kino ekintu kyammwe tetugenda kisobola ebyekikabimukuti kati awo abaana ne bakola buli kimu kye baagala ne bakuba ebifaananyi abalina amasimu ne balikodinga bannange katonda era nsaba allahu taasa abantu bakadaama bannange zoolwa ekintu kyendenyagala kyenategeerako kyenjagala abala bonna bagenda ebweru bamanyi ekintu ekyo mu kumutwala mu kampani abawalabu tebalina buzibu wabula kampani gye bakuzaako kati abaana bano babatunda ate no sister awo na mu process y'okulwana dde batunenya ne batugamba nti kampani ko yatuukira wano yamutunda mu kampani endala ey'okubiri zomira ziri wano Uganda eri gye basookerako ne bakutunda mu ndala sisinza zaatula mannya kati ate nene endala gye bakutundamu nabo ne bakutunda mu yeeri mahala I'm sorry ye Saudi nyatudde ne bamutunda mu ye Saudi kati mbanga baselevu kati eri ye Saudi naye ye nyinyi ye mukwasa ba boss bagenda okukolera kati aba boss sente baba baziwe yo company bate baziwono kati company yebewono company yebevunanyizibwa ko nakyo company ko yasookera ddala ne Uganda ye teyalina busobozi bumufuna mulimu gwe yali ayagala gwa caregiver ne mutunda mu company yalina busobozi bumufuna ogwo mulimu gwa caregiver kati ne company yali solo gumfu ate ne mutunda buto mu yeri Saudi kati yeri Saudi yefuna ba boss naye nga buli ekimukwatako kyonna yebeerina obuvunanyizibwa ensonga lwaki we yalwala era baamuza ku company kuba ye yali in charge byonna ekiba kimutuuseeko naye batyo bwe babitunyonyola nti abamugule that's why n'okudda kwalimu obuzibu olw'ensonga kiba kintu kyabwe nga bakisasula kati bwe baamuteeka ku company kyekyaliyo baali tebafunye ndowooza baali tebanfunyemuko boka bankoleko effujjo banange bankolako effujjo nze gwe mulaba wano eno we bantuusako eyo kampuni nengenda mu biyumbayumba guys you go the other side you play from there ne batandika okunkolako effujjo lyabwe abaana nga simanyi nangeri gye banyonyolamu naye okuba nga ategeeramu nga ndira mu lupiira nga nfunye ekyokulya mu lupiira naye ebyo byonna bividiyo byendaba ne kati byonna byenkola nali sibitegeera kati nange question marks zeziri awo nali mbadde ki era neebuuza lwaki ne mukutuuka okudda bankomyawo kiro ng'ate already social media yonna yali etegedde nti nina okudda emisana lwaki bankomyawo kiro ani yakomeniketinga ku by'okuddako mulina bye mumbu kiriwo ekiti kati ono wamala okufuna obulwadde bamutabamuziza ku kampani amaze tusindikira biri asimanya awulira ekintu ekizito aneera abuze buto fene tubeera nga tusagaasagana maama afuna omuwala okuva eyo Madiina atandika omuweereza meseji kati maama agenda olaba omwala tajja malako naye n'amukwasa ffe netandika kyakinga n'omuwala nga bwatunyumiza nti Nuru aliwo ati Nuru ate kakati alina amannya gayogera agagalaga nti gewe wammwe ayagala ye kulaba maama we kati Nuru sonya mukole weekiti ne weekiti kati nga nange no wenfuna zino zikampani ezamukwasaganya naye nga kampani nkambwe nnyo nga tezituwa bulungi ki nga tezituwa bulungi information gye zirina tuwa nga zeekweka kati awo lwagira ne tugula eddagala lyalina okufuna okumira ne tulibawa kuba batukunya waliwo abaana abagenda mu lituwe bagende naye bagenda tuukira eri gyali e Madiina kati ne tulibawa naye before kuligula oyo omuwala eyatuwanga bimukwatako naye twamusindikira ku ssente naye yazirya kuba twamala zimusindikira teyaddamu tuwa mawulire gonna gakwata ku Nnuuru naye nga buli abadde ayogera naffe kati awo ne tugula n'eddagala ng'omuwala amaze otwejjako ne balitwala kati olwo lwennyini olunaku balitwala Lwakubiri naye ku Lwokuna
kirabika mu process bamujja wawe Madina ne bamutwala eyo kampani gyeri ye bayitangawo batya kitundu kiri Saudi kati ne bamutwale wali eyo kampani kuba erina zi branch ezo mu Saudi bajje bayite Jiddo bajje yali ne bamutwala kakati awo abaya akatuukawo nga ali bubi nnyo nga yakoggoka nadda yenna kati ono omuwala n'amukwata video nga laba ali ku point ekola ki esembayo yamuwa amagezi okunkwata video n'amukwata video kati banene bamugamba naye gwe weesize eki okwata eyo video kubanga video esobola n'okukola kino n'okugobesa wangambye ndiritinge video eyo naye nange nsaba okujjayo akatambi kewataddeyo ndiritinge kewateekayo kati olutalo luli wakati wone Evelyn asooka alindeko simanyi lutalo gye luli naye nze nwanagana oba na Katonda oba nani nedda soko sirike nze nzitaka kukimaanyi bati Evelyn ali innocent kakati nakola ki n'abagamba nedda kanti ase obulamu bw'ono omwana agenda ayinza otufaako era yamuposti weyamukwata ati ka video n'akateekayo nannyonnyola nti ono omwana ali wano taliiko buyambi bwonna era n'amenya kampani ez'ene Uganda ezamutwala naga naye tezifaayo neno kampani eri eno Saudi tefaayo kati ka video yakapostinga ne ka trendinga nnyo ka trendingira ddala nnyo kati awo nkutrendinga zimbe kampani nezitandika ofaayo nezitandika okuba essimu mbisimanya batuswazizza ka video batumentioninze awo nange nesooka nennyombamu nga nze omuntu naye yamala nezikakkana nasooka nennyumba y'omwana aswaza kye sister wange nze ngeraagala ndipootinga page ye bagiggale nga nange nnyomba nga ye waayomba kati enyangamba taata n'agamba nedda omwana nga abadde agenda nnyo taata wange okubeera strong olaba taata wange oyo natuuka ku extent ewandiika ekiramu nze nange nakolaki mbonga tekuli date kati munnange ekiramu okiwandise naye nga tekuli date nze obulamu bwange kale kuba ye maama yagaana okukalaba kaali katiisa nnyo era nga nammwe mukalaba obulamu bwange kati sooka owulirize kuba oli mu kunenya Evelyn siri mu kunenya muntu yenna taata era nebaza buli kisa eyannyamba taata n'agamba nedda ka video kaleke naye akapositinze tulina namuwa kirabo tetulina mushuwinga olw'ensonga yatutaasizza ate okumanya yatutaasa nnyo oyo mu kumuddusa mu ddwaliro nga balaba comments nnyingi buli kimu kingi mu ddwaliro bamutuusaako sonya etandaluzi yalireyo Saudi era badokita babagamba nti aba kumala nnaku bubiri weziti ng'akyali awo yandifudde kwaba eno mutuuseeyo ng'ensigo nga ziri dry ebibumba byonna nga bitandise okukala ensigo ze nga tezikyalina mazzi kati awo naye taata wagambye nagala olaba wali weekalakaasa zalina ku bubiri weziti yandibadde mayiti ate zeri kampani bagamba ekyo kyezisinga okwagala okuba nti ndudeyo nfudde nga ate omulambo gwa bbeeyo gusa anti era ezo kyaje ziba za famire ziba za kampani tebatugamba zibeera za kampani munnaaye lwakuba tetubimanye eno kati mubeera eno ne musonda bannaaye katusonde naye kampani yevunaanyizibwa okukuza omulambo ate ng'omulambo jjukira bagubalira mu kiro naye ffe batugamba mbu erina kuba kampani eyamutwala mpozi okugjako ng'omuntu afudde bibi eyo omanyi abantu basooka kwerowooza era mbawa obudde bwabwe nasooka neerowooza finally namala nankyazaako nenjogera bye nayogedde kati kwe kutuukawo naye njatuuka ekiseera nga sikyabyogerako kale nga mpulira we natuuka nga nfunye ebibuuzo bye neebuuza nyinza otuuka ekiseera nga sikyabyogerako naye kati neebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Kati abadde akyatunyonnyola kati nga mulaba video ku mutimbagano ng'etrendinga nga tugiraba etrendinga ffenna nga tukulaba gwe tumanyi si gwe tulaba nga tulaba yenna aweddewo ali ku pointi yafa nga ne bagamba nti afudde towakana kuba ffenna naddala baganda be kalaba oluganda lwe olunaku lwe tulaba video ekiro twasula tutunula kati oyo omuwala era ne batukubirako awo ekiro video call ekiro kyolwo olunaku lwe bamupositinga
kati ndoza we yatulaba waati ndoza n'alaba ng'alaba abantu bamanyi ate ndoza yali obulwadde engeri gye bwali bwamukozi otuuka ku ekyo nga yatumisinga dda kati era we yatulaba waati ndoza n'abanga atutegeera n'alwana abenga ajja gye tuli naye ng'ali mu vidiyo kati ate abamanyi ne gamugwamu n'agwa waati kati mu vidiyo wawe yabalabira mwakuba ku vidiyo call bali bennyini omuwala aba bamupostinga batukubira vidiyo call nga bali naye kakati awo ne bakola ki ne bamutulaga ne tukakasiza ddala nti yeye era nga tulabya ddala oli gwe tulabye twali tetukkiriza nti yeye naye nga ne vidiyo call eraga nti yoli yennyini yakogga dda takyalina nnyama era kati mweyo vidiyo call takyalina n'amaanyi galwana kuba yali alwana abeere nga ajja gye tulimbwa atuwehaaga naye ate ne tulaba nga amaanyi gamuweddemu naye enkeera wali obudde nga bukedde kuba byalonga saa 8 ogw'ekiro byalonga saa 8 ogw'ekiro kakati awo n'akola ki obudde nga bukedde ne bakola enteekateeka ne bamutwala mu ddwaliro era eyo omuwala bambi yagenda amuleze kati ne batuuka eri mu ddwaliro ne babagamba nti ono wabayita nnaku ng'akyali awo ku gundi ate ng'ogamba nti ng'akyali awo ku kampani yazibadde mufu siri mu lutalo na muntu ddayo olutalo luvaawo wakati wo ne Even ali mu kungamba nzijeyo sound nina sound ze napostinze ku TikTok kati naye alina video gye yapostinga kati zo wa sound zikwatagana ku ki nga anyinyonyola bye nayitamu byabadde biki kati oyo omuwala nga amaze lwaki ali mu kutya currently oyo omuwala nga amaze omupostinga kampani ezo zaagala omushuwinga naye nga ate nazo nnyini bwe banamushuwinga kibatwaliramu nga balaba nti ate bajja kubeera bongedde buzibu naye nga bamuhita ne bamuvunaana nannyonnyola nga balaba yaswazizza kuba yamenshoninga ago amannya gaaza omwako ka vidiyo ng'onaali bubi kati nga balaba yabaswazizza kati ne bagala omushuwinga kyavamu ne yeewozaako ate nga balaba era bwe banamushuwinga nabo bennyini bajja babookya kati awo ne bamusonyiwa naye nga next time ojjanga mu office ne tukyogerako bulungi oddamu kikola mu ngeri gye wakikozeemu n'agamba kale ne bamufunyawo n'omulimu mangu kuba yali akyali awo kampuni nga tafunanga mulimu ne bamufunyawo omulimu mangu ne bamuggyawo kuba bamanya nti era jasigala akwatagana naffe ng'atuwa ebikwatako ate nga bo kye bataagala kuba okumanya ebyalinga bikwatako oyo nga tulina betufuna ne tubasasula ne balyoka batuwa amawulire agamukwatako nga kampani tesobola kikola yadde zonna nezo ne Uganda naye nga zonna ziba zimanya ebimuliko naye nga tezitugamba kati oli even ekyamugisaawo amangu nga balaba ajja kikola ajja batuwa ebimukwatako kati era kyeyatidde kuba bamugana next time oddamu n'okola mistake y'emu tujja kutikka tukuzeeyo ebirulirayo ebyakuleeta otuukirize ebyakuleeta eno otuukirize bikuleme era neyeetonda kati ono yakomawo atya wano kati awo mukomawo mu process yoyo okudde era twambala naffe netwalinga tulwana najjukira nga yetugambye nga tusooka kulwana okufuna ebimukwatako ate tadde ate tebatuwa amawulire gonna ne tutuukirira gavumenti nengendako yo Minister of Foreign Affairs nengendako Minister of Labour batata ne brother naye n'agenda ku kampani nga yakwasaganya kampani tata n'alumba minisita we waffe ekibuga minister wa electricity bamutanankabirwa kwegamba ffenna ne tukwatira wamu agamaanyi bonna beno minisita eno ne tuwandiisa ebbaluwa kuba Minister of Foreign Affairs bawandiika bbaluwa nga beegasibwamu ne Minister of Labour eyabalamu ne bagisindikawa eri ku embassy ya Uganda eri Saudi kati ebbaluwa era bagirisiivinga neno minisita Nankabirwa naye n'akubayo essimu alina gwe yakwasaganya nabaawo ne bafuna omuntu n'abeera ng'alambula ono era nga bamulaba nti embeera gy'alimu tasobola linnya nnyonyi naye ye yabeeranga amunotisinga paka wanatuka mbeera esobola okulinnya ennyonyi adde era bambi bakituukiza ne bakimaking era balaba nti atuuse mu mbeera esobola okutambula bamusa mu nnyonyi era n'akomawo naye nga naffe netwalwananga nayo kikeni twamureaching out waliwo mukwano gwe nnyo nnyo bestiwe era bambi tumwebaza kuba yayiwawo nnyo omubiri talina linnya mukwano gwe bamuyita mukyala Grace kati then
naye narishinga out chicken nona ku chicken batekayo video emubanja kubanga tulaba kitekinze longo era nawe ne bali bakola process edda kugamba yagendo kitekayo nga nakyo kituuse Grace na chicken ba mikwano akwate bambi bebale chicken mwebale bambi kati wano we bagenda okuddiza Kampala wali otandise okwogera nga buli kimu otegeera oba bakuza oli mulalo siri mulalu nedda we bakuddizaawo ng'oli mulwadde nali mulwadde obanziriza nnyo nga sobola kutambula nali mu bulumi bungi naye ng'osense zo zaali otegeera obwongo kyekinambi kwe yaba omulalu senses nga tezikola bulungi obwongo nga tebukola abamulalu aba mentally unstable aba mentally unstable mentally unstable mu Luganda lyeddalu lyeddalu wagwa eddalu okay naye si kibi kasita ogenda wona ffenna mu famire tulina abantu abaagwa eddalu naffe ffennyini abatambula ku nsi twagwadde ekyo nafenna tuba nakyo nga kiri dormant speakinga ku airport just era teyalina maanyi naye nga yatulaba yatutegeera era n'asanyuka naffe netumusanyukira ani yamukomyawo yamutambulirako yoli omusajja nga bino netugambye ebbaluwa gye twakola n'emisa n'ankabirwa byonna nga ebyo byali bya bbaluwa ngamba omuntu amuleeta oyo omuntu oyo nyinyini gavumenti kuba gavumenti ya Uganda yakwatagana n'eye Saudi ne bafuna omuntu akwasaganya oyo era paka yabeeranga mulambula paka era n'okudda n'adda naye era bambi naye tumwebaza omwami oyo tumwebaza kati namuleeta paka awo entebe naffe n'amutukwasa bulungi nefa ne tubikuba ebikakasa nti omuntu waffe amutukwasizza awo naffe ne tuvaawo naye nga yali tasobola ttambula nga tasobola kwewanirira yekka nga yeetagako sapooti nga nebyayogera nga tebinadda bulungi nga tebiri stable bulungi naye within 2 days yali ateredde. Mwakola ki n'atereera? Yes, era nga bwe bagamba nti newaka always home is the best. Ndoza bange ndiye tulaba nako naddamu amaanyi nga laba kutata laba kuffe then netulanga tuli family basiraamu netusoma okudduwa nange awo kano eno manyize naita mu bintu bingi mwenna abali eyo nga okay okakute mwenna abali eyo nga wava ku ddiini nkwegayiridde dda ku ddiini Katonda gyali era bino bye tuteekako bino alstagfirullah Allah tusonyiwe bino ebintu byemulaba biruma ng'ofa Allah waba tusize okujjako bino ebintu bikuluma nnyo ng'ofa era obusiraamu y'eddiini entuufu ey'amazima. Ekintu ekituufu kye nandi mwogereddeko nga yandikyetaze okyogera naye nga asobola okyerabira kwe kuba nti alina obuvunaanyizibwa ng'omuntu ate mukwano obuvunaanyizibwa yakosebwa asa asobola kukola mirimu gy'amaanyi ate yasoma mawulire alina diploma mu journalism. Wow. Kati omuntu yenna asobola okumufunirayo omulimu nga asobola ogukwasaganya kuba takyasobola mirimu gy'amaanyi anaaba atuyambye. Ate nze ngamba omuntu omusondera kamera n'atandika midiya eyiye kisinga omuwa omulimu kiba kirungi nnyo. Kankubuulire. Era kyeŋŋambye nti yenna kale alina anasobola omuntu yenna ali eyo atulaba nga ye alaba asobola okumukolera ekintu oba ne bamuwa entandika ne bamuwa obuzindaalo wuno alina essimu nnungi oba ne bamwongerako essimu erina storage kuba ffenna twasookera ku ssimu. Kituufu nnyo n'asobola n'otuukiriza ekiro kuba kuba buto ekirooto ky'emidiya kubeera but for starters media ekyetaaga ng'era alinawo omulimu because media etwala obudde ogifunamu ate era ng'omulimu ogwo tegumenya takyasobola mirimu kuba yakolanga ebyajjuyisa ebyo bakozesa maanyi mangi naye engalo zaalemala olw'obulwadde obwo bwe yafuna yeetaaga omulimu nga gumuwa emirembe newakwagattako n'ekyo ekya midiya ky'ekirooto kye kyayagala n'okwebaza bonna abatubeereddewo from day one. So mbufunze emboozi bwetyo bwe yali tebaakuggyaamu bibumba byonna twagenda emulago ng'akomyewo ne bakebera nga buli kimu oganzi zonna ng'aziyina zonna ng'aziyina. Muyinza okuba nga muli awo ng'eno e Kampala waliyo omuntu atayagala obeere ku kyeyo oba nga boyfriend wali omwagaddeko oba nga bafamire oba nga bansaalwa ebiiso ogezezaako okukifaako
kuba okomayo waka obeera bulungi wavaawo ng'olwala oba nakati oli mulwadde osoba nga oli mulwadde naye nga ate totuuka kweri level eri ey'omu mental hospital oba ogira n'ovaako wano e Uganda okuva lwe nagenda ewaani okuva lwe naddamu ne ngenda mu mawulire siri steady bulungi ogira n'ovaako siri steady kale mu bufunze okuva lwe yakomawo nga gavumenti emaze mumuzza tannabeera Nuuru oli owaffe gwe tumanyi fwe banuulu oli gwe mmanyi twamuluuzinga n'eddagala erya mento likosa kisoboka alina okulisigalako kisoboka era amagezi gemuwa akwate ebbaluwa ze agenda gulewo fayiro ebisabika nga yeetwala ekyo twakikolako wali kye tutakoze Allah ajja kusaasira bwe tugenda ku sayidi eri gyoyogeddeko nti waliwo amutambulirako ebintu ezinyinza obba nga bimbuza kuba nembiwa obudde byannema otegeera kuba abamu bagamba tasobola nga tewali amutambulirako nga mpewo za kika empewo z'ekika nga zimwagala wano amanya g'abantu galeke gali stable that's why namuwerekeddeko ate tosobola mujjamu bulungi kyoyagala empewo z'ekikamu zirina kati ze empewo z'ekikamu zirina nedda ffe sijja kulimba nti kino oba kiri kuba maama ne taata be bakola famire ne bazaala abaana ne babakuza kati nze njogera neesigamidde ku taata ne maama tewali kye baatulaga nti kino jasi baatulaga nti Katonda ali omu teriyo yadde akasiisira akatono eyo mu kyalo ke mwayokya ng'emizimu kati minyiivu simanyi ekyo kintu ekyo kiri waidi nnyo anti nze munnaye ngize nkyazisa abantu bangi abalina ebizibu ebyo okitegeera kati oba byetaaga bitegeeredde ku bantu biba byetaaga nga biringa nga famire naye nze njogera ku wenna byogerako njabba ntwaliddemu famire zendala naye ewaka we nakulire wali maama ne taata abatuzaala baatukuza batulaga nti Katonda yekka okweraguza tekwetaagisa era nga tugoberera nnyo n'oluyimba lwa Brandina nga batugamba oluyimba olwo bamufolowinga nga kafeero we yabiyimba ebintu by'okweraguza nga si birungi yadde kati munnange kati wetugamba nti tulina ate kudda mu sayidi eyo kuba abamu babitugamba nti oluusi kyayika byewammwe oluusi oba waliwo yamukola ekibi fere tuddangaawo okumanya nti oba kino kuba tukozesa dduwa bufumbo ate eyo nayo weeri naye ate endala kubeera obudde bayawukana ne taata w'oyo omwana alekeraawo byonna bisoboka be obudde buno tetumanyi kituufu kyeki tetujja kumanya nti tumanye ekituufu kyeki wabula naffe twewunya bwewunya kuba twakula tweyagala nga tuli wamu bannange kambasabire kyenyinza okubagamba kuba kati bino bikutte wansi ne waggulu jesi wabeerayo omuntu yenna ayinza okusinza ku bye twogedde n'alireetinga n'alaba nti yasobola okufuna obuyambi obututaasa okuva mu kizibu kye tulimu tumwaniriza abakubireko kasimu tusoma nnamba y'abalabe bayinza okuyitira omwo nga beefudde abazze okubayamba kumpi balina ebigendererwa olaawe babatwala ate ne babongeramu kituufu naye kambasabire Mukama abayambi kale mukwano ennamba yokweri ku bbayo ku TikTok okkiriza abantu ogiraba kati onaagisome agisome onaagisome ennamba ye yeno gyokubiddeko nze kangi basomere njirina wano ennamba yeri 0709551793 njiddamu 0709551793 omunoonyeeko gw'alina obuyambi obw'enjawulo mu ngeri yonna gy'osobola omuyambamu oba oyina magezi g'omanyi nga waliwo ekintu eyakiyitamu mu famire yammwe mwakikwasaganya mutya omwana ow'obuwala waali okubeera nti ayambibwa otherwise bimususseeko oyinayo okugaana kamu ozaako inshaallah abalungi abatulaba munzikirize mbasibire olunaku olwaleero yeyo yemboozi entuufu mulekeraawo okusala ekigambo omuwala mumazeeko emirembe
mwebale kutula mwebale kusubscribe nga waliwo kyeweerabidde mama wamwe yabagamba mbu ki ekiruma muganda wammwe ate ye tamanyi ddala ate taata wammwe mpozi era bo bagendera ku badokita ye batugamba empalana ya ku kyalo yereese ebizibu bagendera ku omanyi n'ab'okukyalo abo bazibu abo katonda ne badokita n'ab'okukyalo abo bazibu baba tebaagala kulaba abaana b'abanaabwe nga balinnye ku nnyonyi kankubuulire kati byonna bisoboka naye nsaba Allah abateekeko obukuumi n'omulwadde amusuuze kubanga Mungu yasinga okumanya lwaki Nuuru ali bw'atyo munsindikireko ku kavidiyo nkalabeko kwe kali ku mutimbagano kayitingana naganda begundi peegi ya Evelyn already akalina kubeera nikimanyi noonaba olitingo ojja keetaaga anti akaivini kayaga ako kebakubanga Saudi ekitone ky'olugambo nakifuna kuba buto kati nze ndi mu kwekolako olugambo ate buzibu ki olwedde abantu bakutegedde oli mulwadde tewali buzibu buli muntu nno ng'alina obuzibu kankubulira balala ebizibu byabwe tebabyogera okooye kale banaye mutukirize tubasiibula olunaku olwaleero yeze Hadija Kigozi assalamu alaikum